atusobozesezza n'enkya ya leero okujja okubeera ffenna mu kuyiga kw'olunaku olwaleero. Olwaleero lugenda kukyukamu okuwawukanako ku nnaku endala. Ngenda kuba nga nkwata ku masimu naye si mu kiseera kino mu dakiika awo nga ebula eddakiika ndowooza nga tuyizeeko kye tuyizeeko tujja kuba tukwata amasimu. Naye njala tusooke tuweeyo okusaba nga tunakutandika puroguramu eno. Katonda waffe ow'ekisa ekingi tukwebaza kubanga okkiriza olunaku olwaleero nate ne lukya ate lusobozesa okujja okuweereza n'okuyiga ekigambo kyo. Osaasire mu kisa kye ekingi, osonye obutabi butukivu bw'abantu bo, otuwe omukisa era otunyweze mu kigambo kyo n'okukitambuliramu. Nsabira abalwadde bonna abali mu bizibu, abali mitawaana egitali gimu, n'ensi yonna ngisabira abantu bo mu kubeera mu kusoberwa okutali kumu olw'ebizibu ebitali bimu ebigenda mu maaso. Nteeka abantu mu mikono gyo obakolere ebyekisa nga kusaasira ku okungi bwe kuli, otaase abona basaalumanya. Ate mu byonna ekisinga obukulu abakunoonya bakulabe ate era balage amazima go, bawo mitima emigonvu egyagala okuyiga n'okugobera ekigambo kyo. Omwoyo omutukuvu atulungamya atuyigirize tusenga tukwegayirira ku Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Mikwano gyange tugenda kuba tutandika okuyiga kwaffe okw'olwaleero nga bulijjo. Baganda bange, omuganda wange Luyima Simon, muganda wange Bosa George, n'enkonge Wilson, muna batumiddeko baganda bange, Buganda ffe enkonge Wilson, mwena batumidde, mukulu Busuulwa Michael, muganda wange Geoffrey Nansana, mwena mwe bali kubanga bwe kuli Winnie, mwanyinaze Winnie nawe nkutumiddeko. Mukama akuwa omukisa. Ate n'omulala Winifred newe ekyengera, ate mwanyinaze Olivier Busiika sijalima kukutumirako. Mami Shalom nawe nkutumiddeko, Mama Shepa, Namuyenjaawo mukyala wange naye mutumiddeko Gwende Seeka. Abooluganda bakedde ku programu eno kuyiga mwenna mbatumiddeko. Ezera naye nkutumiddeko muganda wange. Mukama akuwa omukisa. Mukama akuwa omukisa. Muganda wange Luyima Patrick William, mwenna mbatumiddeko bannange, sijja bamenya bamalayo naye Mukama wa omukisa. Baganda bange, bannyinaze, bakadde bange abali Ebugema, abangambye muli kutumulaba mukeerako bulijjo, Mukama bawa omukisa. Mwe bali kubeerako nga mulaba. Mukama abawa omukisa, mwe bali kubeerako nga mulaba. On'okukeererangako n'okunkubya essimu bannange nga mwagala okutandika. Mama Jajjala yani kutumiddeko nnyo, mwanyinaze, brother Jeffa banne menya ninde kaani nimwe namba tumiddeko. Gwe sijja kwerabirayo muganda wange brother Niyonshima nkutumiddeko nnyo. Muganda wange oyo akoze kinene nnyo okubanga akoze kinene nnyo okulaba nga omulimu guno nagwo gugenda mu maaso. Muganda wange Mukama akuwa omukisa, manyi ku oli olaba, Mukama akuddizeewo obuwagizi bwonna bw'osobodde okubanga otola okuwagira omulimu guno. N'abalala mwenna basobola okukola omulimu ogwo mwenna nsaba Katonda okubanga nammwe akolaki abasobozesa okubanga mubako kye mutoola oba oliawo. Atalina tewali buzibu, naye alina osobola okuwagira omulimu guno olw'ekisa kya Katonda. Nja kuba mwanyinaze birungi Prosa naye nkutumiddeko. Mukama abawa omukisa. Nja kubanga nkukubirako mwanyinaze Prose nga nvudde ku mukutu guno, tujja kwongera okwogeramuuko. Mukama akuwa omukisa. Kale njagala ntandike mpozi olimba olubaddemu ebigambo bingi nnyo. Lugambye nti ebimunyiiza Katonda bijja kuteta, omuliro gw'obujja gujja kubyokya. Ebikolwa n'empitambi eby'omu nsi bigenda kusirika olw'ekiruyi kya Katonda. Omulimu gwa Katonda guno tugukola nga tetusuubira
mirembe na ssanyu mu nsi muno kubanga ensi emirembe gyegaba n'essanyu lyegaba biwakanya Katonda. Yesu nga tanaba kudda mu ggulu yagamba emirembe mbawa naye singa ensi bwegaba. Tulaba nga ensi eshaping erina kyekola kati okulaba nga bateekawo emirembe egyabwe. New order, okugatta amadiini, okubeera ekibondo ekimu, okubanga balina ebibagatta ebibafaanaganya, okukolera awamu for the common cause, for the common good, kutwala maaso enteekateeka zaabwe eza new order n'okugatta amadiini nga enteekateeka bweri. Naye Mukama ebyo byonna tabisanyukira. Yesu Kristo yagamba tulaba amadiini gakuŋŋaana olw'emirembe. Era oba otabe mu kitabo kya Daniel Sula 8 tuze twogerako entakera olunyirwa 25 tulaba ku nsolo eyo akayembe ako akagolokoka wali kali ku nsolo ate wano tukalaba kali ku kava ku mbuza okujjembe erimu ku kamera. Naye bw'oba ogendedde ebigambo bino Bayibuli ekulaga nti akayembe kaneeno aba district horn power kagenda ku promotinga peace mu nsi, and by that peace many shall be destroyed. Bantu bangi bagenda kufa olw'emirembe egyo. Tunuya zino endwadde ezigenda maaso mu nsi. Coronavirus ekimutwala maaso agenda eza coronavirus kulanga abantu baba controllinga. Omuntu naakira ku makya nateekawo ekirwadde n'akikuba mu bantu oba n'akisaasaanya, abantu ne bafa ne babonaabona. Naye kubanga yagatuukiza interests ze, amanga gaffe mu Africa ne gabonaabona gatabimanyi nako kuba ndwadde bazitonda. Abantu bafuga ensi eno si Africa yaffe n'abakulembeze baffe, no. Waliwo abali ku top abafuga abafuzi. Omusajja omu yagamba ffe tuli basumba, bajja tegera nti wali abasumba n'abasumba. Yali Serwadda nga bali mu ntalo zaabwe ne bujingo. Mbu waliwo abasumba. So waliwo basaabasumba. Mona ekyo kiti kya Kristo. Bw'ogamba nti gw'oli saabasumba osumba abasumba. Annanka abantu bewadde agatiibwa. Naye ezo taito za Katonda abantu zibakozesa okulaba nga begulumiza, beefula abamanyi bannaggwano, naye nga bigambo bya Katonda. Reverends Zabuli 10:19 tuze tulaba bigambo ebyo. Ya 10:19 tuze tulaba bigambo nga Mukama agamba Holy and Reverend is his name. Tulaba Dawudi nga bigambo ebyo nti erinnya lya Mukama ttukuvu era lyakutiibwa oba mutiibwa. Naye tulaba omutiibwa gundi. Pope Matayo 2:3 Mukama agamba call no man father, verse 9. Tomuyitanga muntu ku nsi kitamwe. For one is your father which is in heaven. Simple. Abaganda ekambulika ebigambo bino badde nkedde ku mukutu n'embeera zaake ekyokuyiga ekyali kiraga okutuukiza obutuukivu bwa Katonda bwonna almost. Naye abantu weakness gye tulina bajje balina. Omuntu olwokubanga ayogeddeyo ebirungi mu by'omwoyo tebatunya ku side nkyamu byakola. Era ojja kwekanga ebiseera ebisinga nti bannaddiini banene okubanga beewombeeka maaso g'abantu bibikka enkola ziri zonna z'obulimba zibatambuliramu ne bizibikka ne babusiba abantu akatambala ku maaso. Omusajja nakira ku makya simple Mukama yagamba don't call yourself this on earth. Spiritually mu by'omwoyo. Omuntu nakira ne yewa tayite eyo. Naye tebaziba amaaso. Ndasiganga bamuvinga naye. Blindly nga befudde bamuzibe. The blind leading the blind. Neno musana ne bugwaka nga mu kitabo kya Yokaana sura 19 Bayibuli egamba nti guno gwe musango. Kwanga musana guze mu nsi abantu baga ekizikizo kiro musana kuba enkolwa bya byali bibi tebaga kujjeri musana. Omuntu yamanyira okusamira, yamanyira okwata sapuli nayogerako ebigambo binaalaba nga biwedde ebibye, yamanyira okwata sente n'awayo mu kkanisa ng'endobolo kiggwe, tayagala kwekooya. So tojja mugamba kujja eri bulokozi okukyusa omutima gwe kubanga ebikolwa bye ayagala bibeere mu kizikiza n'agoberera nakkiriza. Abantu kati basinza amadiini okugera ku ddiini ye n'ogyogerako nti kino bwe kiti anyiiga. Omundi oguwedde nzize kuva mabega nga nzija njigiriza muganda wange sitegedde nnyo ne ngambye bali nnyo program Mukama akuwa omukisa n'ennamba yo eri 2993. Mukama akuwa omukisa eyateri eya 8. Naye Mukama akuwa omukisa mpozi baganda bange nzize njigiriza ku bibiina n'enkola ez'obulimba bannabbi obulimba n'abayigiriza abantu bangi basanyuka. Nenjigiriza ku betuze tuyigako byonna n'okujjawo sabiti n'okukyusa byonna. Musajja yankubira essimu n'angamba nti amusumba beeyigiriza byonna babadde beeyigiriza bulungi nnyo. Naye okwogera wano kwesidi okoze ensobi. Saasira abantu. Yesu Kristo waki yajja n'rebukinga nnyo bakabona n'abatukano bayita amalaalo. Ekyaba muyisa kiki? Baali bavudde ku nkola za Katonda ez'amazima. Tetuliwo compromising na kikyamu bana kibi. Tuliwo okubuulira kituufu.
We are not servants of men, we are servants of God. We respect God, not respecting our human beings who are off track, who have stepped off the foundation. The spirit of prophecy tells us that we cannot step off the foundation. This would mean apostasy. If you step off the foundation and you still claim to be the church of God, the representative of God on earth, before men, self-deception. Werimba muganda wange. Mulowooza lwaki ebigambo omuliwo ebigambo kitabo kyakubikula essula ey'okubiri n'eyokusatu olunyiriri lwa mwenda zonna za lunyiriri mwenda agamba abeeyita abayudaaya naye nga sibo nsonga kuŋŋaaniro lya Setaani. Mulowooza lwaki ebigambo Mukama biwandiika? Okweyita profession si yekyogera but fruits yezitulaga. Omusajja omu yankubidde essimu nga mukaawu nnyo nga ŋŋamba lwaki ekkanisa lwaki nayanise obuziina bw'ekkanisa. Nga bino byogera ndi ku TV manyi buli omu ampulira. Open sin will rebuke it openly and secret sin will rebuke it secretly. Toyinza kusiza kusanga obbettookera neighbor osobola teryakulabye ne sikunenyeza mu kyama ega muganda nge wakoze obubi okubba ettooke naye bakukwata nga wabbye nezija ne kuba akamamu naye oluga ntuddamu okubba lwaki si rebuking ekibi kyo kyokoze. Tulaba abasajja bali openly bagenze mu nkiiko ezigatta amadiini batambulira wamu ekintu bakitambuza. Then you want me to come in secret and say, brother, stop doing this. Ngomaze okwasheminga Katonda mu nsi yonna ensi ekulabye oswaziza Katonda mazima ogaliddemu olukwe wegasse n'abakafiiri n'abalabe ba Kristo ab'amazima. Nze nzije kyama nkugambe ensi eri egamba nti bonna be bamu beegatta dda n'atabiriimu. So I have to come out openly. And if any person or all those people are really Christians, they should come out and confess for those steps they have taken. But if they do not, they are workers of the devil completely, totally. Baganda bange nze siri okusanyusa bantu. Si kyendi. Siri matiri yeyo. I have only one fear, the fear of God. Teri muntu ku nsi kuno gwempa kitibwa ng'azanyira ku mazima ga Katonda. Never. Sina muntu gwensobola kutirira ng'awakanya ekigambo kya Katonda. Nze ndi w'amazima ne Kristo gwempereza w'amazima. To compromise with sin, that's not me siyenzi. Mukama waffe Yesu Kristo yajja mu nsi muno. N'abayigiriza be yali nabo mwalimu omuli w'enkwe yamulyamu olukwe. Ne Yesu teyakendeza teyassaako ku level ya kuvumirira kibi ne bakabona be bali bagulumiza abasajja ba Katonda bonna bali rebuking. Waliwo byawandiikibwa batera okukunga kwotinga tokomanga ku Mukama gwe yafukako amafuta rererere ani yagamba nti Mukama gwe yafukako amafuta akola eby'omuzizi ebyo. Mumulowooza Katonda malaga omuntu wa Katonda ayinza okukola ebintu abantu abamu bankwotinga ne Musa bw'aba abalijja ku Musa biki ebyabatuukako. No, these are not Moses. Bano seba Musa. Bana basajja beba Akani, Kola ne Abiramu, Badathan. Ate abawakanya nga Musa ne bakyemesa n'ebibiina. So if you do not come out or if you don't take measures to rebuke these sins, mubanga oli mu kanisa mbunze Mukama ajja twala byayagadde era Mukama yeka abantu be bwana basazeewo Mukama gwayagala gwagira muganda wange bulimba kwebuzaabuza. Mukama akyawa ekibi. Mukama akyawa ekibi. N'omuntu yena kasaye gatta n'ekibi Mukama tasanyuka. Mukama kyavudde agamba okubutegatta batakiza kwati twenkanankana. Tosobola kugatta mazima na bulimba. Never. Tebisobola kutambulira wamu. Era Katonda wavaawo. Sitaani yalina enkola z'okugatta amazima n'obulimba n'aleetamu obulimba n'aleeta n'amazima n'abigatta wamu. Abantu basobola okutambula n'ebyo eby'obulimba. Kubanga omuntu kasaala abamu ekigambo era yagedde Mukama waffe yeebazibwe. Musajja wa Katonda. Kumbe ng'awakanya Katonda mu bikolwa bye. So kinabadde nga nti omusajja awulira nga yeeyita Reverend Father Archbishop kati ne CDA Dr. Mate bamuyita Archbishop Ssaabasumba. Naye Peetero ekyokubiri Bayibuli etugamba
nti omusumba mukulu wali abasatu webengule etayononika. Petero ekisooka 5 onyiiro 2. Omusumba omukulu wali abisibwa ne katulina abasumba abakulu, omukulu w'abasumba. Yesu ye Ssaabasumba, Ssaabakadde, Ssaabalabirizi. Naye ku nsi kuno tayita ezo abantu bazeetisse. Bali against the Bible. Kyovudwa ndi omuntu ava wano omusajja alina PhD, alina amasuuti ga, ayambadde bulungi, ali smart, n'agamba nti nsonyiwa nasobezza, n'ali ku muntu munne gwafukaamiridde. Olwaleero tuli mu kiseera eky'ebigambo bya Isaaya essula ya 24 nga bituukirira. Isaaya 24 essula ey'okuna. Bible eyogera ebigambo bino eno nti in that day 7 women shall take hold of one man. Ti mu lunaku olwo abakazi 7 balyekwata ku musajja ogwo. Naye nga bagamba ki? Leka tulye emmere yaffe, twambale ebyambalo byaffe, naye tuyitibwe erinnya lyo twejjeko ekivumi. 7 means completeness or perfection. Daniel 4:23. Matayo 12:45. Bebulaniya 11:3 kubikulirwa 1:4. 7 means complete, perfection, ekituukiridde. Bw'oba osomye ku bakazi musonga, woman means a church. Omukazi pure church ye kanisa empulize. Ate apostate church ye mukazi malaya oba kanisa evudde Katonda. So Bible yeri plain ku nsonga ezo. So kati kanisa sengebeera ngefuuse malaya ngeri in apostasy, that is not God's church. Apostasy means okuva Katonda. Abantu mbe wana n'ekigambo Laodikia, but if the church is in a religious state, God's presence is not in her midst. Katonda tabeera mu Laodikia, mu bantu nga bali mu mbeera ya Laodikia. Muganda wange, Katonda tabeera mu bantu bali mu mbeera ya Laodikia. Katonda abeera mu bantu nga agamba nti obuguma soto buguma, onyogoga soto nyogoga, nja kukusesema. I will spew thee out of my mouth. Mukama ayagala kubuguma. Abanyogoga spiritually Mukama. Omuntu nga bayogera Katonda, abantu kati majority bali mu mbeera bwetyo mu nsi. Katonda bamulika ekigere kimu ne Setaani bali awo. Ense bajeetaaga ne Katonda balina bamwagalako. Tanyumba wakagera ko mwana yazaawa. Mwana ne yazaawa ki yali yagala Katonda ku kitaawe. Yali akoye ebigamba don't do this, do this. Aba Kristo mu kisa kino kye kibalimu. Abantu Kristo mu kisa kino, they are tired of don't do this, they are tired of do this. God's 10 commandments abantu bazikyaye kubanga ziriko do this. Era kuliko don't do this. Omuntu kasaduka ku area yagamba malako eddemberi. Kyovana kati tuwale eddembe abantu eddemberi obuntu bantu bakyagala kugira mwana omukubako kiboko n'agenda nga yenena asansa bagapaka ku police omugambye ko that is human rights. Nomuzade n'omusiba n'omuteeka mu kaduuku olw'omwana gwe yakeya n'azaala. Naye tulabanga abantu omwana ono yali akoye ebigambo bya kitaawe nti don't do this, do this. Kyava agamba nti kitangi pebe bugagga byange neegendere. Gwe mulembe guno gwe tulimu osanga omusajja nga akubye effort oba akubye olukungano oba ayisa abantu ennamboole aga mujje tusabire ebizibu byammwe naye nga tabagamba nti mujje mwige ekigambo kya Katonda mukyuke muleke ebikolwa byammwe ebibi. N'abakoola n'abakunga naye nga bagamba kujja kukola ki? Kubawa birungi. Be babaana abazaawa. Abaana abazaawa abava ku Katonda bamunoonyako birungi. Bwe era bamala bibawa tebagala kuddamu kuwuliza. Yesu yagamba nti musooke munonye obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe ebirala bibongereko. Bw'oba oyagala bizinesi yo ng'olaba bizinesi eweddemu amaanyi weetaaga Katonda kugiwa mukisa. Ng'oyagala kola kimu mu kusabako ng'osaba bizinesi ye eraba omukisa ng'osaba Mukama akuyambe mu bulamu bw'ensi eno. Noonya nnyo okutuukiriza empisa za Katonda. Perfection of Christian character
is so essential. Nkulu nnyo abooluganda yeetaagisa. Amadini mu kiseera kino bayigiriza kati waliwo etabbu endala eri mu nsi bannaffe bano abeeyitibwa abalokole bapastors babulira enjiri busimanyi mbujja nkubulire kulaguleko bunnabbi bwe nnyo kigamba abantu bankule essimu nti musumba nga banga musumba ndagulako bunnabbi bwange ne mbaga tebakulimba ng'obufere obwo bujjudde mu nsi agamba jangu nkulaguleko bunnabbi bwo mufere. I repeat, omuntu agamba jangu nkulagula obunnabbi bwina kubaako enkya mufere zemandu abasitani kwe gatuula ku mitwe abasamiza abalaguzi balagula mbukakali enkya ndaba bino bwe biti ebyo byabalaguzi basamiza ababeera mu masaba abasamira bakatonda abatakola ggulu nansi. Okuteeka abantu mu fiya omuntu natuuka n'okweraliikirira nga bamulaze ebigendo mu bakenkya. Katonda yamanyi ebyenki ebyaffe twetaaga kubimanya ffe. Katonda tubiteeka byonna mikono gye yamanya what will come next. Care more about today and right now. Next hour and next year tebiri mu buyinza bwo. Byolulibirira okuba n'enkya bw'onoofa akawungezi k'olunaku olwaleero. Bagamba nnyo baganda bange nti omuntu wani agamba simu jangu kulaguleko bunnabbi bwo mufere mubbi. Mbu Mukama ndaga ogenda kulinnya visa kufuna visa Mukama ndaga ogenda kola kino. Abantu bamubogera bikwatiyo bichansi nagamba musumba yandagulako. Omwava ajja sigala mwavu n'omugaga ajja sigala mugagga. Kano nga yakuteekawo mu nsi nga togenda kufuna by'osuubira bingi ne wolikwata n'ovunnama n'okola biki nga ddala obugagga si gwe mukisa gwo. Sigamba kufuna kyakula na kyakunywa na kuzimba niwaliwo embeera erinomo. Niwaliwo abantu abagala okugaggawala avuge ku mamotoka aganyirira akole biki nga si embeera Mukama nti yakuwa omukisa olw'ekyo. Bangi basamidde biganyi. Siro kyembagambako baganda bange. Katonda tayagala obunnabbi Mukama bwayogerako buli bumu obutulaga current future events bulaga prophecies eziyamba ensi yonna oba eziraga ebintu bigenda maaso mu nsi yonna. Buno obunnabbi obuli minor they are nothing. Katonda titwetaaga kumanya byaffe byankya. Era kale bambi bana basajja babuulira nga okubulya obunnabbi byabalema tesobola kubuulira obunnabbi bwa Bayibuli ate bagezaako bubulya bagenda kweyanika kyebakola kyekiriwa bakola ekintu kimu nga batandika ganja ntukulagula obunnabbi nga balowooza mbu abantu nabo babuulira obunnabbi. This true word of prophecy is beyond that. Teri mu channels ezo. Pozi tuze tuyiga obubaka bungi ku mukutu guno. Naye mulaba ku lutimba awo wansi awo SWOP UG with POGM USA. Musubscribinge mu channel eyo ku YouTube. Mwongera okulaba abamisinze videos zino eno. Tetuze tuyiga kweziri. Mbasaba mutwale obudde bwammwe mugende mukyali omukutu ogwo. Kuliko ebintu bingi nnyo. Ne mu WhatsApp ennamba ezo kweziri tusobola okusinkana mu inbox tuwayamu baganda bange. Musobola okuba ku nnamba ezo waggulu ne wansi mu kiseera nga nvudde ku mpewo ne kati tugenda kukwata ku masimu okulaba nga tubaako ebibuuzibwa n'abaagala okubatizibwa oba oli awo nzoga nti banne musumba nsi bigambo sofa wakabuulira. Mpulira nandyetaaza okubanga nkyusa okuva mu bino byendimu. Yesu Kristo yajja ku musalaba n'afa yawaayo obulamu bwe ku lwaffe. Gwe mukisa buli omu gw'alina mu nsi muno. Bwe bulokozi Yesu bw'aleeta eri buli muntu ali wansi w'enjuba wano. Naye Bayibuli egaa nti agumiikiza okutuusa enkomero yalirokoka. Okugumiikiriza kuno ogumiikiriza oli mu mazima so si mu bulimba. Amazima gano eno ge tutegedde twetaaga tugatambuliremu. Abantu bangi batwegasseko mu lugendo wakati naye tuze tuyiga ng'ebigambo twayiga ku mbeera y'omuntu ng'afudde state of the dead era esingo amaanyi olwakuba saatesese ebigambo byonna nibadde mbyongerako olunaku olwaleero naye tebyadde mu nteekateeka kubanga mbiyigirizaako ebya state of the dead. Naye samoni eya sabbiiti ejja nja kwongereza ku eri eya sabbiiti ewedde bigambo bikulu nnyo twongere bitegeera. Nabagambye okugenda kw'amadini okugenda mu maaso mu nsi. Unity of religions. Okubeera ku common ground. Okufuna emirembe gye basuubiza ensi.
ebintu ebyo baganda bange tebiri mu mukono gwa Katonda. Omukulembeze wabanga akyagenda mu bibiina ebyo nga abali bumu nabyo bali butoola weekabireko. Miseera kinene kitugendamu njagala nnyanize ku bibuuzo bintu ebiranyinza okubaddamuko after. Naye alina ekibuuzo so okuba ku namba ezo zimulaba ku screen MTN ne Airtel. MTN 779 993 mungira bayiyo ne Airtel 0702 093743 musolo kuba ku namba eyo netwongera netuwayamu ku bigambo ebyo. So kyenvudde nsaba yena ayagala okubuuza ekibuuzo oli wa ddembe okwesa akadde kano netwongera netuwayamu bigambo bino. Kale abakuba essimu nga beeteekateeka okuba tujja kuba tutandika. Okay, katukwate muganda waffe ono. Alo. Alo. Kale sebo je baleko sebo. Weewaawo sebo. Yes sebo. Okay, ogenda makanisa ne bakusabira. Kale ndikyaje kibuuzo kyo sebo. Ewe balenye sebo. Mpozi mwami ono ekibuuzo kyabuuzizza nti ogenda makanisa g'abaluka ne bakusabira omwoyo nti omwoyo gwogerwako naye baganda bange kambaleko ekigambo kino. Omuntu atalina mwoyo tasobola sabira muntu mulala mwoyo. Kano tasobola kubeera ku muntu n'amuluŋŋamya ng'awakanya ekigambo kye. Never. Abantu batalina mwoyo wa Katonda kyovala nti basumba bawasibizza ensi. Babuzizza abantu tebalina mwoyo wa Katonda bakulimba nga bakusaako mwoyo wa sitaani. Webale nnyo ssebo. Alo. Wangi ssebo. Nasubira bulungi ssebo wasizota ssebo. Amina ssebo Mukama yeebazibwe ssebo. Mukulu Mayike Kawempe. Mbadde mbuuza nsi esingo kibeeramu. Ensi? Esingo kibeeramu. Ekya New World Order. Kale ensi esingo beera mu kiina New World Order ye America. Naye nga ekozesebwa bwa Papa Catholic Church ekozesa America. Kubanga Bible bwetulaga mu kitabo kya Kulikulesa 13 nti ensolo eno ey'okubiri yafaanango eyalinga eva mu nsoba osookuvaako bwe ebibuuzo biweddeyo ne nkuddamu nga bwe twogera. Kakati webale nnyo ssebo. Ensi eri mu nteekateeka ya New World Order ye America ku kye tulabako n'amaaso okusinziira ku bunnabbi si kye tulabako naye obunnabbi butukakasa ekigambo ekyo. Naye ng'ate ekyamazima ekiriwo waliwo ali behind. Gwe tulaba omukazi yatudde ku nsolo emifu mu Kulikulesa 17 ensolo obukulembeze bwansi bufuzi bwansi. Kale waliwo omukazi ekkanisa etudde ku bukulembeze controlling kyovula nti Papa ne bwagenda mu ggwanga kyoba mu nsi ki bamuvunnamira bamuwa ekitiibwa buli omu kali n'abasiraamu nabo kyekimu Saudi Arabia wabuli kali bamuwa ebitiibwa ate nga tujjukira balika bwanango. So America yesinga okuba mu kintu kino mu kusinzira yegendo kyenforcinga kyovula ne kati ne coronavirus jatinibudde nnyo abantu. In fact nadde ndi ku mukutu gwa mawulire ogumu nga nina ebintu byendaba ne bagamba omusawo Dr. Navayo mu America n'agamba nti mu America amalwaliro gaayo gagezaako nti gavumenti ekitongole ky'ebyobulamu kyagezaako okulinyisa omuwendo gw'abantu nti ng'ekigendera okuteeka fiya mu bantu mukutu ogwo amawulire gano ngalina geesigika ngalina naga savings kuna kwa sode gasoma lwakadde naye nga bagamba nti ekiteekesaawo fiya eyo nti balinyisa nti omuntu n'ababeera ng'afudde pneumonia kati mu America bonna bagamba bonna ba coronavirus kubanga baagala omuwendo gulinye gubeere munene abantu basobola okubanga babeera ne fiya. Kati fiya eno gye bagenda okuyitamu okulaba nga benforcinga sandero obanga bayisa amateeka New World Order kubanga banayisa fiya eno bagenda kuteekawo limits bagenda kugira nnyo abantu okubalemesa okulaba nga obukwakkulizo okulaba nga bakugamba nti oba oyagala okufuna kino kiza bakugeme oba oyagala
omwana okudda ku ssomero kiriza balina kumala mugema agende ku ssomero ate nga mukimanyi nti gavumenti tezikkiriza baana batasoma so kati kijja kuba kiwaliza abantu okuba nga bagema abaana baabwe kubanga ye agenda ezigenda meza new order okugema abantu naye jjukira bino birimu agenda z'okukendeza ku bungi bw'abantu naye America kati ye police world police eyogerwako omusajja omu yatuuka n'agamba nti ne boolaba nga eggwanga teryagala America ng'oli tamwagalira ddala nga kabwanange era bakozesa $1 ya America kubanga yezitowa era egenda okuba no number 1 currency mu nsi yonna nga bweri kati egenda kumala efuuka eddala zino ezaffe zonna zigenda vaawo Zimbabwe mala bekyaliyo zaagwa ne byalajja na $1 gye bataasa eyataasa so kati kyekyo ekiriwo ekigenda maaso mu nsi America yekirimu nenge ekozesebwa papa muganda wange ensoli yakubikweswa 13 eyava mu nsi erina membe nga gw'omwana gw'endiga muganda wange alo alo mwanyinazi alo nyabo Esther Kawempe nsanyusa okuwuliza nyabo ne TV osojijjako bagikendeeze nyabo omuntu abanga ewaddeyo okubatizibwa like kubeerawo ddi kakati okubatizibwa tugenda kukola enteekateeka mwennyinaze alo anji ogenda kunkubira kuba tuvudde mu studio nja kukubuulira ekisingako okubatiza webale nnyo nnyabo mukama akuwa omukisa amiina nnyabo mukama akuwa omukisa webale kubeerako mwennyinaze Esther Kawempe ayagala kubatizibwa mukama akuwa omukisa mwennyinaze kale tujja kubanga n'abalala abagala enteekateeka eyo tugenda nayo maaso bisa kya Katonda Yesu Kristo yatuwa omulimu gwonna agamba mugende musizana mubuulire enjiri eri ebitonde byonna nga mubatiza okuyingira mu nnyanja kitaffe n'omwana omwoyo mutukuvu mbagiza okukwata byonna bye nabalagira tiraba nze ndi wamu nammwe ennaku zonna okutuusa emirembe gino egiriggwawo kankwate ku maama waffe ono maama Nakaddu nsanyuse alo nnyabo omusumba toyandiza tuweereza mukwano amiina nnyabo nange nsanyuse okuwuliza mukadde wange kale mukwano waaw yennyabo ze kyenjagala abawuliriza ffenna abakuwuliriza yennyabo mukama atwongere omukisa amiina nawe akwongere omukisa amiina mukama bawa omukisa mwebale kubeerako nnyo kubanga tulina omukisa okubeera wano mu maka gaffe nga tukuwulira ng'otulaga obubaka obwo obulungi bwe butyo amiina mukama abawa omukisa okubatizibwa mukama abongere omukisa amiina nnyabo mukama nawe akuwa omukisa nnyabo akwatibwa ensonyi mu maaso g'abantu nange ndi mukwatibwa ensonyi mu maaso ga kitange musumba tweyanzizza okoza omulimu gwa mukama nga bw'ayagala amiina nnyabo mukama akuwa omukisa webale kusiima abawuliriza bayibuli egamba nti tujemere twetowaze Katonda tuvuddemu sitegedde nange bulungi naye mukama yeebazibwe nnyabo weewaawo tujemulukire weewaawo kituufu mukama tuba tukola ebiseera ebisembayo omusumba kyatugamba kyekituufu mukama yeebazibwe nnyabo mukama abeere nammwe amiina nnyabo mukama abeere naabwe nnyabo amiina mukadde waffe wadde akubye nga asiimye maama Nakaddu nkulamusizaako nnyo banemadde sikutumidde nako omukyalo oyo naye bambi omulimu guno agwagala era n'okuwagira ayinayo obuwagizi bwasuulayo olw'ekisa kye kankwate ku muganda wange ono naye alo sebo webale kutuweereza amiina muganda wange webale okuweereza sebo mukadde wange mukama agulumizibwe nnyo amiina sebo amanya gange nze Ssaalongo Semuleme Mande sebo nsanyusa okuwuliza sebo kinaawa kyengera weewaawo bayibuli egamba mu Yokaana essula 8:32 nti bwe mulitegeera amazima weewaawo n'amazima gali bakufuula ab'eddembe amiina
Tanda wange weebale kwogera mazima. Mukama yeebazibwe ssebo. Era nkusaba abantu bonna abaagala okubatizibwa Waaw. baleme kukubira ssimu nga mubuulire nga ye naye nsaba oteeketeeko olunaku nga lwa bonna oboogere kusewo Ssebo. bonna bamanye nti olunaku gundi ennaku z'omwezi bwezi abaagala okuyingira mu limira kitaffe n'omwana omulala. Amiina ssebo. Ngana neyenza okumpapula ssebo. Weewaawo taata Mukama akuluŋŋamye. Amiina ssebo. Amiina. Maama Jeremiah akuwuliriza n'ekiti yakuwuliriza. Maama Jeremiah nkutumiddeko nnyo Mukama akuwa omukisa. Amiina. Weewaawo n'abo bonna. Amiina. Waaw. Mpozi mukadde wange oyo mukwano gwange muganda wange kyaweeshengera we kinaawa Mukama amuwa omukisa. Muganda Girima Simon naye TV kokuba yeetaaga okkendeezaako kangwate ku mukwano gwange ono naye. Hello. Hello ssebo. Yebaliko Musumba. Kale ssebo mugyebaliko ssebo. Kale Musumba. Lwamita Mwesigo wane Makerere. Mwesigo Makerere weewaawo ssebo. Buulira mazima. Amiina ssebo. Abantu abamu tuba tuyaya n'okufuna abasumba bwe bati mu mulamu gwaffe naye nga si kyangu. Amiina Mukama yeebazibwe ssebo. Era nsaba Mukama akuwa omukisa ku lwekyo. Amiina ssebo naawe abawa omukisa okuwuliriza nga sinavaako ogenda kunyama mbulire kyaki weeri. Mpozi n'ekibuuzo kyange. Yes ssebo. Nti Rome eyo Catholic Church. Yes ssebo. Yakozesa etya America kugamba yakikola etya kulaba nga efunza America egikozese. Okay. Ya Musumba. Kale Mukama wange naye vaako ngenda kuddamu tofaayo. Kale teweebera okumbulira church bwesangibwa. Angenda kubulya muganda wange byonna ssebo. Kale. Amiina ssebo. Kakati muganda wange ono ambuuza ebintu byadde bibiri ekkanisa weesangibwa nza kyengenda okuzzaako kyengenda osembyo naye kansooke mubuulire Roma efunze etya America. Roma efunze America mu ngeri bweti. Roma ngekozesa abasajja abajesuits abasajja abajesuits ejjo lyayo ddwanyi era ne SDA akakiiko ka General Conference baka infiltrating and I speak this on camera. Kino kyogera ku camera baganda bange nti Teddy Wilson is a perfect Jesuit. I repeat, Teddy Wilson, he is a perfect Jesuit. Naye ono mu Uganda abajesuit balabyeko bali mu kanisa baliramu ng'emisege. Tuze tuyige ebigambo ebyo nga bwe twalabako wali mu Tarias Council, Pastor Mate, Kakembo bali wamu ebibiina bibalimu. So these are Jesuits by infiltrators abayingira mu bibiina oba mu bifo mu governments. Bazi njaba basomera ku kiwandiiko ku oath y'aba Jesuits ekirayiro ekyo kibalayira naye balayira okuyingira okusula buli gavumenti okusula buli nzikiriza. Omusajja ayitibwa Alberto Rivera kigwe omulimu gwe yali akola yakyuka n'ava mu Catholic priest n'akyuka n'afuuka omukristaayo. Naye yagana okuyingira ekibiina kyonna yagamba nti sinza kuyingira ekibiina kyonna kubanga nze mbadde ntendeka abantu okuyingira mu bibiina ebyenjawulo naye afa Sabbath keeper bambi yakkiriza amazima gonna agategeera. Muganda wange America Good Catholic Church yafunza ati America abasajja bane bafuga ensi obunabbi bukakafu. Era tujjukira omusajja ono agamba ayitibwa Abraham Lincoln. So not Lincoln yatumbalamu babasebako ebisango bingi naye katugende ku musajja ayitibwa Kennedy. JF Kennedy gwe basassinatinga yali musajja Catholic naye bali bamuyingiza mu bintu bino okulaba nga controlling America. Yagana okuyingira mu kintu kyabwe n'akyetegula era kyovula bamuassassinatinga ne bamutta abajesuits bamutta. Naye omusajja Reagan ate Reagan yali Protestant ate yagenda n'avunnamira obwa papa yakkiriza joininga hands nga agatta America ne Catholic Church gwe bayitamu. Era omusajja oyo Reagan kwe batandikira okubanga buli mukulembeze afuga kati waabwe abasajja abasooka bassassinatinganga ne Lincoln bamuassassinatinga abassassinatinzi naye bana bala bona okuva ku Reagan paka kakano bona tekuliiko waalina mulamwa atya Katonda ne mula Trump nga nabyogera ebirungi
byonna temuli makulu. So gega magazima muganda babafunza batya kuita mwecho kwaye bafuga ensi eno. Details nyingi ya kujja tuongera kuyiga ku how the ways bayitamu ku infiltrating ebibiina. Era tulabanga Bible mu kitabu kya 13 Bible yagamba tinenda bensolo eyalinga omwana yena mayembe ngago mwana gwendiga ye Kristo. Amayembe agago mwana gwendiga makulu nti ngeri peaceful religiously and politically. Teka tugenda kulabanga yogera ngo gusota isene national standelo Bible yekakasa bigambe byo. So ebwali bonna bere tujja kungobogazi wamuko ekanisa mpozi kanisa ziri mu bifo bingi mutukunganira mukono wali ekanisa Kampala wano wali ekanisa Kalerwe Namungona wona wali ekanisa tujja kongera okuwuliziganya muganda wange obadde okuba essimu naye mbadde nkyanyonyola bigambo bineeno kale kansoke nkwate essimu tujja kongera Hello? Hello? Yebale ko musumba. Kale muganda wange yebale ko sebo. Nsoka kwebaza Mukama akutaddeko ekisa. Amina sebo. N'otubuulira ebigambo eby'amagezi. Amina Mukama yebaziwe sebo. Amina nnyo. Ne waawe sebo. Nsaba oyogere ne ku baana abasumba bafuula enjiri n'atandika kulimba abantu. Sumbuso esidi kyemanyi mu Bible bwe boogera ku the parable of sower. Sidi bakirefaringa ekigambo kya Katonda. Wow. Naye kati bo bana abasumba abalala bagamba mbu si esidi bagifuula ssente. Okay. Ate bo bennyini ne batandika okulangira abalala mbu bannabbi b'obulimba. Obuyinza obwo babujjawa okutandika okugamba mbu gundi nabbi w'obulimba? Nga kituufu era ate nga ng'ovudde ne kugamba ekyo naye nga nabo bennyini ebikolwa byabwe bannabbi ba bulimba. Anenye okuba nabbi naye wa bulimba naye nabbi wa bulimba. Naye ate nzijukira mu Bayibuli Yesu waliwo omuvubuka eyajja n'amugamba nkoze ntya okuyingira bwakabaka bwa Katonda n'amuyita good teacher. Yamuyita good teacher oli n'amugamba teri muntu ali mutuukirivu nange siri mutuukirivu naye nga ate ye Yesu yennyini yali mutuukirivu nga mwana wa Katonda. In fact yali agezaako kutujjamu trust yaffe eri abantu lekeo okwesiga abantu. Kyeva tayagala kumuyita good master. So kati simanyi oba abasumba abalala bajjawo obuyinza okulangira mpu gundi nabbi wa bulimba so ate bo bennyini bye babuulira nga bikontana ne Bayibuli. Esebo. Ate okusinziira ku kiri nti abantu abamu bakyuka ne bava mu madiini. Amadiini gateeka obunafu mu bantu obutasoma Bayibuli. Kubanga abo bafaaza bagenda otandika omwaka nga amasomo gonna bagategeka dda okuva Sunday esooka paka ku Sunday esembayo mu mwaka. Otambulira ku bwongo bwabwe. So sikiwa nti bafuna n'obudde obusoma Bayibuli okufuna ekituufu ekisingako. Era kituufu. Ne bwogenda mu kyaki zaabo bakatholiki kyaki basoma olunyiriri omusande bwe baba bawandiika nti mulina okusoma mu Yokaana. Tosobola kugenda mu Proverbs nawo n'osomayo ku Sunday. Olina osoma ku ebyo byokka bye bakulagira byawandiikibwamu. Bye bakulondeddeyo okwo byokka. Kituufu. Kale muganda nge. Naye nebaza Mukama musajja gwe tukoze bulungi Mukama gwe omukisa. Mukama agulumizibwe sebo we bali kwagala mazima. Nze Sanctus mbeere Lugazi. Bambi naye mbadde nsaba buli muntu ankubidde essimu. Oddemu nsindikeko amannya go mu message at least. Ngafune mu message Mukama akuwa omukisa sebo. Naye kyemanye namba yange ogirina. Ntera okusindikira message. Naye kasaaji saving ako linnyo oba oli awo. Naye kati tujja kunga tuwuliziganye tofaayo nga tufuvudde mu studio. Mukama akuwa omukisa sebo. Muganda wange Mukama yebaze. Amina sebo Mukama yebazibwe sebo. Kakati. Yes sebo.
bwe bali kutuweereza munnange. Mukama yeebazibwe ssebo bali kuwuliriza. Mukama akumpeera omukisa, Mukama akumpeera omukisa muganda wange mwami Kiyingi. Amiina, Mukama naawe akuwa omukisa ssebo. Kaakati abantu nze kye mbadde ngezaako okubakuutira baleke okukkiririza. Oh, sorry. Avuddeko muganda waffe. Kali katukwate ono. Alo. Tuweereza. Amiina ssebo, Mukama yeebazibwe bali kuwuliriza ssebo. Ono Lugolobye Lukonda. Weewaawo ssebo. Nze ku sikuli ya TV yange ndabako kuliko SDRP. Kitegeeza SDRA Protestant. Ekigambo kiri 7th day. Alo. Empozo omuganda ngono agambye ekigambo SDRAP oba Protestant kigwayo kitya. Kiri 7th day Remnant Adventist Protestants. Mpozi lwaki twakozesa logo eno? Kambanyonyolewo katono ku kya logo eno. Logo eno ye historical logo eyimiridde ku musingi guno gw'ekkanisa ya Advent ey'amazima oba ogw'amazima. Ekigambo SDRA R it means remnant. Kiri mu Kuleesero 12:17. Seventh day Remnant Adventist Protestants abawakanyi a true Protestant Martin Luther nga bawakanyi obulimba. It's what we are right now. So buli muntu ali ku musingi ogw'amazima awakanyi obulimba. That's why tukozesa bigambo amaleka bali abasatu 3 angels message Revelation chapter 14. Ne malayika omulala okunakka ye malayika ku Kuleesero 18 eyakka mu maanyi. Mukama akuwa omukisa. Sebo. Usumba jebali. Amina. Kale sebo mjebali ko sebo. Kale sebo. Ewawe sebo. Akati. Yes sebo. Nzibanta Mugabi Steven. Ani sebo? Mugabi Steven. Mugabi Steven yes sebo. Akati. Madembuza. Yes sebo. Enjiri. Yobulira yabadi. Akati. For example, yes, sir. Ugamba nti banga bokubuuzawo kanisa zosabe kanisa gy'okuwanyiza okugenda okusaba mwenkuŋŋaanira tegeeza ki ekyo kitegedde bulungi. Okay, kale ngenda kwanukula ssebo. Zino kanisa zino zizaffe z'Abadiventi. Ngenda kwanukula ssebo muganda wange. Neyanza ssebo. Webale nnyo ssebo. Mpozi essimu ngenda kukoma ku eno olwakadde nti kaweddeyo naye kanyanukula ekibuuzo kino nfundikire. Mpozi baganda bange mpulidde ebibuuzo ebyenjawulo oba muganda ngo nambuuza ekibuuzo muganda ngesamba mayike bale kubeerako ng'olaba Mukama akuwa omukisa. Kyengamba kye kino baganda bange ekibuuzo kye bambuuziza kye kino nti ekkanisa zino ezaffe zenajja nankumbi zo si kkanisa za Katonda. Ndoza nabadde plain nnyo nga ntandika. Nabadde kiriya nnyo. Nabagambye ekigambo kino. Ndi mu 7th day first of all kambaluka ekigambo kino. Era mbuli obwa Advent obwagolokosebwa obwaddamu okurevivingibwa okuva 1844. Message ey'amazima ino okubuulirwa gwe nange gye tulina okubuulira omuntu omu Advent ow'amazima. Naye mbagamba ekigambo kino nti omuntu yenna nga ali wansi wa General Conference of SDA nga ye mu control nga ye mutwala. Nyabaweko ekiwandiiko baganda baffe abakulu abo ba General Conference article baziita njerabidde naye ekiwandiiko ekiraga obuyinza bwabwe bagamba nti buli kibakola bakikola on the behalf of the SDA Church worldwide. Ne begatta mu bibiina by'amadiini oba kugenda mu nkiiko ezigatta amadiini bakikola on behalf of the entire church worldwide. So omuntu yenna ng'ali wansi w'abasajja abo nga be bamu leadinga, you are part of their apostasy. Simple meanings zizino ekanisa yalina jana nkumbi sigiri buking nti tegwana kubeerawo no
the issue is not about changing the churches or to forming other churches. Lwaki mbagambye ebifo bye nkuŋŋaanira lwaki mbyawuddemu kubanga zemanyi ebibiina kanisa we ziri ezitali wansi wa General Conference nga yezitwala kuba bali in apostasy. Naye lwaki mbagambye ekigambo kino ekkanisa yonna eri wansi w'enjuba wano mu Uganda oba ne mawanga amalala gonna egeebweru bwekera ku makya n'ekyusa logo n'ejjako that pagani logo njabalaga sabbiiti ejja pagani logo n'ekyandika etya lwaki SDA logo eriko kati ya bukafiiri ate nga baakireeta n'ekigendererwa njabalaga ebigambo ebyo kakati kyembagamba kyekiriwa nti ekigenda logo eno ey'obukafiiri singa bagikyusa kuba that is obwo bujeemu ate era bwe bukafiiri obuyingiziddwa mu kkanisa emisalaba nabagamba cross were never Christian symbols. I repeat, emisalaba si kamono ka bukristaayo. Emisalaba origin yazo ya busamize Yesu Kristo okufira ku musalaba si ekikonfirming nti tukozesa emisalaba as our logos. No. Ekitu era nekino kitani nnyo kibuuza abantu banga tuliko organizing nnyo okufa kwa Yesu atwagala okubanga tukozesa simba ezo lwaki tebakuba Yesu ng'ali bukunya nga bamulaze obwerere bwe abamukuba ate nga Bible etuga facts Yesu yafa ali bwerere nga taddeko yadde akagoye bwe kati bamutira mu nsonyi bayita okufa okw'ensonyi nga talina yadde akamubikiddwako yali bwerere ani yali akubiyeko ekifaananyi kya Yesu ng'ali bwerere ku musalaba lwaki abikibwako okujjawo illustration ey'amazima so kyenvudde mbagamba nti si buli ekyahapeninga ku musalaba mu bulamu bwa Kristo nti yakozesa kino nti kyali tulina kikozesa kubanga ebisinga babimukozesa babimuteekako si lwakubanga bali bamwagala ne babimukola nga bakozesa nkola za bukafiiri wali Roman kafiri yatiyimbula Yesu nga Bayudaaya bamuliddemu olukwe bakabona banadini b'ekiseera ekyo so kyenvudde mbagamba nti ekkanisa singa ekya kumakya neeyisala ku General Conference n'ekyusa enkola za General Conference enfuna edda ku musingi gwa Bayibuli that church is God's church kyebayita reformation and revival okudda obujja n'okuddamu okuzuukuka n'okusituka amaanyi era ekkanisa mu local church yo ngeri obedient to the word of God cut your connection from those evil men because they are not workers of Christ, they are workers of the devil. Mwalaba kye babakola enambo ekololo babasamiza babamenyesa sabbiiti Tedison yajja mu Uganda kwali kuyisa bivulu kuba bandi kukumba kukola biki kutunda byamaguzi kuyitingana omusajja abadda gwali batugamba nti awesa Mukama ekitiibwa mu kulembeze wa Katonda ne batali byukinga bintu ebyo bakompamezinga nabyo akadde kaweddeyo naye olunaku olwaleero nja kukoma abagala okwongera WhatsApp izo nnamba ezo ku WhatsApp tujinza okujja mu inbox ne twogera ne tuyiga obubaka buno eno baganda ffe tuli mu Uganda mbokka mu nsi yonna bubuulirwa era buli muntu oweesigwa wa Katonda afollowinga message eno si eno yokka wabula obubaka buno babugoberera nsaba Katonda atuwa omukisa Sure Word of Prophecy Ministry gwe tuyita okuweereza obubaka buno eno subscribe nga ku YouTube channel SWOP jola ku screen UG with POGM USA tujja kufunanga live chat oba kuyiga okuli live mu biseera ebyenjawulo saba Katonda ababeere wamu naffe bana mu mwenna tujja kudamu tuziganye sabbiiti ku ssaawa 10 temwerabira n'okutegeeza abalala Mukama abawa mukisa mbere bulungi. Sure Word of Prophecy Ministry. Limunyiza biliteta muliro gw'obujja guli byokya ebikora ebitamye z'omunsi byakusanuka olw'ekiruyi limunyiza biliteta muliro gw'obujja